Azeri pazi atera simu takataiza kunkola kyo kabwe tu ndeka nawe ba people balina amazi gwenga buli kiro onyuka n'abakazi basatu nogenda nabo mu nju waloza nya pono ebikazi byali bitwetaaga nawe kintu kyanziba ku maaso kinekuba mwalawe wa mitanda nengwa mwalawe pa nenga puzzle ku MR live kwetulira ku Mitani kwa Bongo live amanya bampita Mitani kwa Bongo bari masam weewaawo mukama nolera lukeseza kiba kisaache ekitusitula buli kadde nekisinkanyako n'abantu ab'omuwendo bwe bati nzaani yatugase n'olwaleero sabadde na ndagaano naye eggulo nendabiddeawo nga n'olwaleero munnange ampadde ekisa ky'okuweereza nze nno nguyita mukisa ogutenkanika kubanga bannange bangi tubalese mu bitooka abalala bali mu mimwanyi abalala bali mu cemeteries babaziise obulamu bwawe buweddeko ndi waddembe ekitenkaniko okumugamba n'okumujjukiza nti kusaidi yange ye buli kimu era alisigala ye mukama. Labon Charity Foundation yensindika wano era be bakama bange gumwana Katonda ali eyo tuli abana 15 wano okusoba kati 15 bali ku masomero gwalina konna koyina bulikana kawe emitwalo 3 osoga nti nedda ekisero ky'essomero kansulemu akakaka kansulemu 2 kansulemu 10 kansulemu 2 kansulemu 3 kekana kalamba obwana bwa Katonda bano tulujja ku street ne mu family bambi Katonda zatana najjukira tekitegeeza nti tebulina mugaso fenna twali bwetu kyo era nyongera okujjukiza nti Uganda yenje genda kunywera n'abaana baleero emiteejo gye gigumisa ekibira tokerawo kyogerako obwogezi kikome mu ngero tukiteke mbikorwa kati nagenda kuwo Katonda agenda kuwo omukisa gwagenda okuyimirira naffe mukaweefu ono project yaffe ekamengo ekyagenda maaso era yatandise officially oso tuyambako twagala shiftinga kujano buweereza webuli ku Labon Charity Foundation kwa wafunze wali expensive nnyo tubutwali waka ewamwe ku bugenyi waba wamwe eri wamwe tewaba wabi tutera okuba plaster twetaga toyi anokutereza okukusokerwako ebirala birina jja tuyingidde oso twegattako so gandi nedda kambaguleyo muluka y'omusenyu ya mitwalo 9 amabuloka ga mitwalo 36 motoka sakasawo kasemindika mutwalo 310 noba ekituntunu kunchuka chuka mu bulamu bw'abaana bano bwabe waka waba baba dala bafunye waabwe abamu tubaleeta wano olwokuba nti walinanye ekibuga baddukawo ne baddayo ku street abaya katerera mbwati waita abawemura ne waita abawenja byabiranga nabo ku street ne waita abalala ati ne bamusikiriza okuddayo so tubadde mu kavu yake banga ne bano betukutteko ne bakyuka kibalesa kya mukama kyekisa tugende waffe twegatteko weewaawo omukulu ayo boto jikutte ate wali wangana tuke kanyira start calling wadoga bawomula ombiriko no kuandiseko mwana pa respect Katonda mwana nze nakulira makama katuliche yo bana abanda abayenzi bampitana start kegenda ogule poloti dede metaniki mwana asazeko mu ghetto zaffe twagadde bataliri matala nenga banange nyapati otu amina nachi abakatuliki mwe namba tumiddeko dini yonanje tumiddeko oli musamize nawe kutumiddeko so kola byagala buli omu style ze nenga metaniki kiwani ekyo omusajja yakunoonya wasalawo okuva weri yakuloweleza we n'okuba modduka ne weekwekera ani ali yanoonya waddira oluyimba lwa munno ani oluyimba ki endala
namwe ate mwogera ebintu namwe ebyo nga mugamba nti abayimbi abamu beeyisa bubi mwana tebaagaliza naye gwe waddira masterpiece ya munno byoza okumbuuza ate njijjamu ki byoza okumbuuza ate omuntu yenna bwakubuuzaku ekyo ekintu nga weekambuwaza baŋŋambye era bamponinze nga njijja wano banga nti oli kasombuuza kugenda opule poloti lwaki yamuddamu atandika okwejjako waya kale mbadde manyi kale mwana abadde manyi oze kumbuuza bintu bye oyagala nkubuuza byagala kuwulira byokka luyimba kiri ogamba genda ogule poloti waleme kufaata oguze poloti genda ogule emmotoka liri pazo kati kankubulira ebintu bino liri pazo simuyina akombwa netanyina akombwa oyo munnamasaka munange tukwata oluguudo olwo kyekyakuleeta newemakulira mu projekiti olwokuba munnamasaka munno oyo pazo kyali wange ng'akyavuga oyo kyali wange twali bakyali ng'akyavuga boodi ebwayisa twali bakyali era simuyina akombwa gwe kyona mumanya liri pazo simuyina akombwa kazijeko ne gagonda ye bulungi pazo simuyina akombwa netanyina akombwa oyo kyali wange tukwata oluguudo olwo auta masaka nze banzaala kaliisizo waliwo ekikubo kyoweta muno Dannabyerima Kampungu Bukobogo up to Nakatogo biki Kiwangala kati eyo oyo mwana weeka naye anze liri pazo atera simu jakataiza kunkola kyo bwe nereka naawe ze pazo tetweyina akombwa ne mutano kwekika kino mumanya tetweyina akombwa nejo era musanga twebonga naye antya kali gobola batontya tontya nzani atakutya tontya gobona batontya anze nakutiriddewo sebo onyeddemu sinywedde ndi kukyai ndi kukyai era tunywa bwe tukola kitegeera kuba nnyo mimiro kuba tuyinza okugwa interview yinza toŋŋaananga kunywa okitegeera oze kunkola interview osanze n'ebyokunywa byange metaniki tosobola kuŋŋaana kunywa osobola okukwata owa kamerawo n'ebizindaalo yo ne muddayo eri gye muvudde toŋŋaana kunywa kyonna kyemba nywedde oba kyayi oba ki nze mmanyi byemba nywedde kacyayi kalungi ekiwaani katambuza omusaka kiki tebalabike nga tebakulabe nga gwe abakudaali abatakalina kafuna kacyayi be bamanyi buli omu alina ennaku ye waliwo ali enkoko wali ali ebijanjaalo waliwo akeera ng'ayagala muwogo wa 3 ne kyayi wa 5 buli omu alina levo ye okitegeera metanike buli omu alina levo ye waliwo atumya ekyenkya ng'agenda kijja kafe java ninga kya mitwalo egyo 5 waliwo ayinaga mama naka tekako ebyendanga bingi waliwo naali eri namugamba amulaga nno na sayini ayinza omukola mwogo akola bati mwogo ne kyayi kati ye mama naka kodi ya kyayi abagimanyi naye ya mwogo abatagimanyi lwa nsonga atamanyi nti mwogo oli ayagala wammeka naye ya kyayi mukalu ye oli abagimanyi bakimanyi kyayi mukalu wa kido kati bamulaga kodi ya kyayi mukalu era muga mama naka akola bwati mwogo yo katika kyayi okagabako milionga gwokuba munene tekakwokya kanjo chakata muganda wange ate uliwo kanywange liso limyuka nga limyuke twakola chovola muganda wange lipazo chovola mwagala nnyo yagamba tebabiwulira gwe myuse eriiso oba limyuka tebabiwulira metaniki chovola liri akakuba kumumwa kawunya akawoowo kalimu otuovu ndoza bwe buno kakofi bakatabudde kakofiti waze kulya na kulera waze kulya na kubala bana era no kuvimbisa amatu bamanye nje bamanye ki cheko kuba bwiboto ne mulimu ne byakabi abatya kakofi so katandika mitwale eji ebiri sha yano nga baba bako sebo nonjema kakati sokoleke tuke yo man olimba ragendo gule poroti bobo gamba abantu ogamba rimba rwange oboga olimba rwaliri linda kongulira yo bikole kiriya wado gamba ki asale bili so ngaka keddi wado gamba ki bwe bakusanga oyimba olimba agenda okule poloti
abantu bagamba luloba kale kuba bifaanaganira ddala negenda ogula emmotoka wajja mu kigambo no editing obugamba oluyimba lwange oluyimba lwa puzzle lwenajjamu olwo kati ne copycat simbi bayimbi bangi tubalina wana bakola copycat simbi si kibi nze nyine nyi kati mechanic lwolidda n'ofunako sitole nja kukumenyera ennyimba z'abaserebu wano bemutya bemulaba abakabi abavuga zirenjirova nga nyinako yiti 5 nga mukono gwange sikati mechanic onguddeko mwana nga nguddeko sikwetegekedde sikati nja kumenyera yiti ezo ogakana akasajja kirianga kumbuza manya gange nti gwane gamba sijaga kuwulira kati onguddeko setegekedde isi era buli muyimbi gwe nawandikira oluyimba nga oli star nga wasigazayo balance wange watayagala kuyisa mu kamera weereza balance wange kuba kati next kati interview jo dda kunkwata buli muyimbi gwe nsigadde mmanja mubalaba mwana bazituyisaako mechanic mwana bavuga enkata ez'ebbeeyi naye nga tuni emuwadde enkata olinamu amaanyi go olinamu layini ate mwe baserebu be Uganda mwana mwe bakyali mwe tugenda mwana gwe muganda wange owakyali oluyimba mu myezi egyo nayingiza kawundo oba muwadde wheel feet omuwana akwayo obusente obutono nagamba balance nja muleeta teri muyimbi amalayo sente za writer lwaki final chali wange genda obuze final teri muyimbi amalayo sente za muwandiisi era kugwako nga bwonguddeko wasibye enjala jukira kali mwana fo bulamu bwaffe twasolinga nnyo 5 omuyimbi agenda naggwako tunafuna kyakulya wasibye enjala tulina kadata ku simu wetaaga oggula kakumba akapya najja nagamba mwana mama wenawo ku tyuni genda kuba emitwalo ago nakuba emitwalo 2 mu nfo tomugambe nti ddayo 2 ogeetaaga landiroodi akuleega ate ebukirizo zikwata kiba kitegeeza naye balance tebamuzza obadde ki naawe nga muyimbi ki togenda kunsimasima ate oŋambya okimaaya bakutya totya ora toyogeranga ebintu nkugambye nange sikyawulira kimenyewo sikutya ulira ate wantisiza dda nenyingira wano nga manyinza wa badman tosaana kwogera abono mabeere nyinza nova mu kamera ewo nadduka omusajja simutya ebigambo bimenyeewo yakozeseza ezo byoga nti mutya tasobola kwogerayo muyimbi n'omugwa abanja mutojja kunsimasima oli badman kiggwe saatutobeskoba bali eri bannange buli muyimbi gwe mmanja ng'okimayira oyogera samwasamwa nga muyimbi ki buli muyimbi gwe mmanja wammanku wadde wiiki emu bajanaga bote correct my money bote ekkubye tewali bote mechanic nze ntegeera ndi muntu mukulu nyina family kubanga n'erinnya lyange olimanyi mechanic ngenda kujja nga wali erabidde dda ku kiri mu boto nze mechanic nasooka okukulaba kayimba kawayimba nezibafana kemwaddamu neccaga oli mukumbreminga lwaki waddamu olwaccaga amazima newekucyankalanya era ofaako olwaccaga yali kava olwapazo wajjamu ebigambo nga bwotekamu fechaga yatuwa olukusa nezabafana netuddamu oluyimba kati gwe kennyini oli mu kooti gwe looya gwe muwawabizi ate gwe musibe tiyoluyimba lwa munonga bwojjamu ebigambo fe tetwajjamu gwe wansooka okuddamu oluyimba lwa Chaka nga mulinde bafana olwajangu eno maama gwe wansooka cover kanange nange nakuba cover kyewakola kiralamu cover ate okugjayo ebyama ebyo byonna n'obigamba abantu namugambira mbuli lipazo sula mu studio emotoka kitundu ogulemu kapoloti kati namugamba kipya pazo yasooka ogula emotoka nga talina wasula gaga nti yanyiiga nnyo waddemu akayimba ke nagende kugamba ebigambo bino wammanga nga oli wafuna n'ettalo lwakayimba wepankira ku bantu muganda wange akasajja ako oba kekandogo bate mwana sibimanyi kuba by then nali nvuga pasola mwana yusere ate Badman takaaba mechanic lwaki oziguza ebigambo eyo mwana
edamanyi mwana basose kuntisa kisa lwaki ogedde ku byettalo akoze sabo nange ndifandimu n'okugoberera ettalo lyawo nalyava kuki ebyo nambaayo mukamooli nga nkulondoola bagamba akayimba waddamu akayimba k'omuyaayi ne bakukuba kati akagere kaveeko akannassi kujooga mbuloko waitu fena twava Masaka kanziremu akayimba ke musajja atudde akoze craft yogizeemu tewamusaba namusaba bakozesa kali fena tuli banna Masaka lwaki oleese ebintu ebyo metaniki wate nambozi najo osobola kwogerako kati Katonda gyatuwadde no mwoyo mutukuvu yatwogeza siffe metaniki mwoyo mutukuvu ettalo walifunirawa munange twali eyo wenalwalira okugulu okwo ebbaala bagiyita red carpet erinasa Naganda baali bantimbyeko ne bampa obusente era obusente tezaali sente wabula bwaliwo sente nali nvuga ebiseera ebyo nali nvuga pasola piki bagiyita pasola zino zipasola nange awo no nga sinayiga na mwenge munnaayo nvuga nali nkyasula eri side z'ekiruddu olaba eddwaliro lya kiruddu olaba nge ku maka ga gravity ku mafuta woyambukira bwe nali nsula mbanvuga ekintu kyanziba ku maaso mwana kintu kyanziba ku maaso kinekuba muwala we wa mitanda nengwa muwala we pa nenga pazo yandiba siyabikola kale kandi bakalogomu naye era sisuubira bantu bangi abatatwagaliza omuntu asobola okulabaawo naye nga takwagaliza metaniki waliwo nekyoli nga waliwo atakwagala nga tayagala obeere kyoli mwana bapipo bambwa bapipo balina amatako tokiddamu bapipo balina amazi kale ate ffe nekituyambako nze nekinyambako tinakulira mu maka nga gaddiini ffe waffe tuli bakatuliki kyogamba buli wagwa ku accident bapipo baba kimukoze waliwo accident ejidde mu time ki kale nze wenagula piki eyo bwenagula piki eyo pasola bwenagula piki eyo nagigula miliyoni zalinga 3 plus awo vakana akabiswanka kavukana akabiswanka katono nayina eri musonso ogimanye eyo musonso pasola musonso vakana akabiswanka katambulirako awo kambwa nayina eri naye nga munju sibulwamu kweso kyeki kweso oli mudongo kigwa tamanyi kweso obudongo bonvumye oba oli mudongo kigwa tamanyi kweso kati waliwo abantu abali eyo kweso ke kakadde nagamba sabulwanga mu kweso nga ebeera wansi wa piro kweso ke kakadde kale onaddamu kayimba ka musajja ebyo nga sinabidda namu ebyo nga sinaddamu na luyimba lwe nali njiriba ebiseera byange nga mbeeramu n'obusente nze natundako engoye mwowinaawo metaniki nze era obulamu bwange nkyali mu kuyiriba era oli bwambuuza okola mulimu ki kugamba neeyiiya nenkwata wano wenfuna akasimu kendongo nga ŋŋenda ate sina zengoba tudde wali ku ttalo ogudde ekifo kyakwata omulundi gumu kiki ku maaso n'ogwamu nengwa muwala munnaaye abatuuze be bayamba ey'essimu neetwalibwa aweeyi ne kawaliti ne kagwa wali tonayiga kunywa mwenge nali sinywa mwenge togunywera anywamu ka Guinness wali toteekako kiti ekiti nali siwalampa matabi era kati sigawalampa nkoma ka Guinness kange ba whisky we mbafunyemu ka whisky mayo tambulira melody chali wange amayo nga tugenda wano na dropping ne tugenda nywa mu ka whisky ne kamiliyoni ne melody mwana bayimbi abasinga bachali bange mwana ovudde waawo amaaso bwagwa ekigo ne gadde engulu muganda wange waliwo abakazi abatunda obuwalaji bw'okugundi buno obw'oku chat abali ekyemmanga banyamba awo
yo pitching eri mwala ngendo jijjayo pasola jukirebera ne design plastics nezinyirira nali nakitimba bire bimalayo muganda wange ngera bwe njisaawo gamala statuke dede nge babu disco light uno wabulu uno waledi bichi muna masako mutufu bagamba mutu ina amalo tegali malo bokola ngechebei bali che batasobola lumya bagamba na masaka tutimba timbe motoka tutimba timba pi tekaba malo muganda wange oba disco light echo chokola wali wata kisobola disco light bwe bwako wali oyinzo kola ekintu oyinzo kola asibu disco light amwali mweddawa timba ko bungi no budisco light obutimba mu mbirizi tosobola butimba matala ga maaso gwe motoka yo jovuga muli mu disco light maaso namasaka babutimba leka nawe mechanic tosobola so simba disco light maaso jolaga tosobola era obutimba mu mbirizi namasaka babikola era obutimba mu mbirizi kulumya bwe mechanic mailo timisa obuntu kubidduka byaffe banamasaka siba namasaka nowe kasese nowe 44 akatimba kali mechanic ejo timisa obuntu obwe sikugamba ati intimalo wabula tuba tulaga kubalabe ojirabye empise wali wana abana bavuga zino zipiche nabera ku kyalo no naji zine zibogola bajaji bazisala emidumo goma ekimukoze ekyo aba yava buto ng'ekiroto kyenti wengulira bajaji kati bambi nasonda miliyoni ze2 obe mu kitundu ngayagala olugikwata ye yali dream ye olukwata sente najigula ayino gikola byonna mumanye nti oyo mayambala gutubera naye yalese bokisa kanekyo kyabadde amasaka kyonna ekisinga kibagatta cha kutimba timba bintu bya sima tegaba malo obo kubanga kulaga kubalabebo nti mumpalana nyina ate masaka lwaki fume wafe masaka metaniko sinavumayo bwata bubi metaniko oba lwaki impana kauka lwaki kisinga na gundi masaka lwaki kivanna kauka malo atina kinebuza namasaka baba kibuli tugenda ekubye mu mwala bakana kasajja gwe bazijayo abakazi abali awo abatunda wala jiko kubo mira bazijayo banteke bali ngategeera bulungi simu yo bajibirawo sijja kulimba yesimu yagenderawo bajjayo pichi yange mitanda yali ekyaliwo babawunsa bave wa mitanda bajikwata mu bbanga bajiseeri munda kiro gambe nalimva mu bbaala nalimva yimba ganda ku bbaala sigigambe red carpet je nalimva babawunsa bakwata pichi yange bajiyingiza munda red carpet oba red obadde kiki kikwate red carpet red carpet bizo kuzabuza abantu abantu bazo bate yali nayo alimba mechanic olinga amazi nebada neto omvumira ki tawo atope mudde zo msajja omukulu red carpet uze ekigambo red carpet oba red carpet red carpet or red carpet red oba lady mechanic kishiro kyo ati walo lady Mariam tinati karezo kuboga lady carpet mechanic oba ogamba red carpet mechanic lwachi sikuvira no mbele uzibo kusomesa abantu sado program jiwe chiwe no tusomesa Richman ate tuvira omusanjo program tusomesa kati yagala abayizi abalika mu bategedde abayizi baba tomanyira red carpet eganda red carpet je nalimva red carpet ochegete erite mtu kwate jeri eri ganda nasa na ganda je nalimva red carpet je nalimva mbale kati twade kubine byagonde ku mwala pichi bakausa bazze batwala pichi yange bazirusa mu ka clinic akali awo kumpi banzijanjaba niyo musawo yangamba obulwadde boyina obulwadde oyina bumu oyina binobule toyina musujja mubi toyina kabotongo era nkolako ngeri je navamu omusayi nga baleka kibazo omusayi 2 era bwe nava mu ddwaliro bwenti nengambe eno pichi yegenda okunzita
najikeza mu ndeeba kujitunga mutitizi nabo bantu bagwa ku accident emirundi sali mutitizi ne struggle yali liweddewo eri piki je pasolos maize nene plastic aina yali ayatise ebyo mulaba zino piki bavuga zi pasola tebiba byuma yo plastic gundi tebiba byuma plastic aba plastic kati yena yali ayatise kali mwana nze nepima mangu nembala mu atembo nonye plastic ate bichi nenjitwala je najigula tonakuba kayimba kagendo gule poroti akayimba ko tonakakuba yityo tonakuba yityo awo nali sinajikuba ndagala wale talo lyakubira ngo okubya akayimba awo ere talo lyankubira era ngamba siriri puzzle bamuwayire ekitegeezo mbazonto bamuwayira bazonto bano bali kimani bamuwayira omusajja yankuba ettalo bamuyita eyankuba ettalo mechanic bamuyita Emma eyali nanyini bala bagita Eden Service Park kuba nalinga nsanyusa abantu ate nga tampa sente nga omanyi nti oli upcoming era bobuuza era abantu bebwayise kawempe kalerwe oyogera ku lasta tukeba nalina olimba bayita mama kali munda tibanage mama kali munda tankutwale wange kuwene katunda nkulaga baluganda sendi muganda bebigwe wafuka wa Luganda metaniki eyo tuni nali mbeere eyo boy nga ndi wa tabu ojoga bane nga joga nga bazili ensolo ezimalayo bali muyizi nga bazili ensolo zenga fulume balanga nyine ensolo 3 yawaddechi nafulumange bala utakuba talo nga nafulumange oyo Emma kyamutuloza kano gamba yamuza zenzeka twali abayimbi basatu abaali twali abayimbi basatu kale kagambe twalinga bana naye mu legendary ati wazo yagala mbozi kati nkujisa ku kinyusi kati Emma yali Eden Service Park Emma nanyini yo obaye Emma Motors kati waliwo waggulu ng'osaze ku Eden Service Park waliwo ekyambuka bwata ku Live Square we wali ng'omuyimbi gwe bayita Mr Wind eyakuyimbira njagala kugendako Juba muwala tumye ku Sada missionary legendary respect Winda kakati omusajja oyo Emma nga yatupatana nze Mr Wind kuba kati nze ye Wind yalina erinnya nga wakabi neera nze bwe nakwata nga Mike ngera Wind tonyumya respect njimuwa tano nze solo kuba freestyle akwepima mu legendary muwe kitiibwa nga legendary naye naye jali akimanyi bwe nakwata nga Mike muganda wange nze wompera kazindaalo nze okuyimba muzimu okuyimba jendi metaniki okuyimba muzimu kale musajja oyo Emma yalaba tuli bakabi Emma yatuloga era yaloga ne Mr Wind ye yaloga n'omuyimbi bamuyita Frank Ryan wale omuyimbi bamuyita Frank Ryan kiyaba yagalanga kinawe yali okuloga Frank Ryan yawandika akayimba kano tyakulaba Serena Bata nani tajena 10 akoma ku 10 na nsiku gwa Serena Bata yakayimba nani awo ole mukazi gwe yakayimba naye Frank Ryan yakawandika yayi awandikira shibe nyimba video Frank Ryan mubi binako bujulizi nti mubi gwe gamye konako bukonyi chichi wega kunkaka ugende chichi kubyange nze sigenda ko abwino wange interview da gambi abayimbi sibo titizi tugetudde wano naye kati ku busolosolo bwali wekola ne buyandi baddenze naye zo okole ekikyamu gwenga buli kiro onyuka n'abakazi basatu nogenda nabo mu nju walozanya pono ebikazi byali bitwetaaga naawe abakazi basatu gwe kati ebbala liye kubanga ennaku meka mu week every day by day nga buli kanaku onyuka n'abakazi basatu abapya bali bali buli lunaku bakazi 9
bali tukukomyawo si bonna nti wali ogenda bagenda kusavinga chipusi abamu babeeranga bo ne basigala ku TV ali kati okola bwoti mwetemanyi misege gye Kampala metaniki emisege gye Kampala mibbi nga gwagala okubba ukola bwe guti mutuuka mu bbaala oyingiddemu n'emitwalo gyago ne mutuuka mu bbaala ne kugamba those are my friend. You get my point? Yeah, I get your point. Kati nekugamba those are my friend. Yes. Tosobola gulirako. Ano bagamba babayo kalawundi. Oba okitegeera. You cannot buy only for one. You can't buy only for one. Nogamba babayo kalawundi. Kati baba kalawundi. Bamayuuka lawundi ebeemu nefuuka naza lawuda. Tegeera. Ruzungu. Boogera buli nnimi yo ayinza yogera n'oluddica nga totegeera naye bbiya yitalemerera oli ne bwata otegeera nnimi zoyogera osobola n'okukola bwoti n'owita weyita bbiya alina olulimi olwo omunsi yonna sogamba weyita oba kategeera kakati ekyo kyabakazi abasatu kyesibaako nnyo otwala ogu ng'alina banne bameka ne bajjirako kale ffe twali bakimaalo ffe abamafiya obadde ki nga nemwe mujja basatu buggwa naye nagulayo kano kafaliso ka inji 3 kano ak'abaana kwe basula ngako kali mu nsonda era nga mujja babiri mwe mweyalaawo nga ntumiza kawuufa walina muwuufa nakayina baali bakayita kagondi ka aliyazi kali kakibaawo nga kalina obuzindalo nabwo bwakibaawo naye nga sika bluetooth kati nga okwagala okuba omuziki ogwa ku ssimu okonekitinga pini to pini ogitegedde eyo kati nga kokonekitinga nze nawe nga konekitinga lwaki wakatumbizanga ati baleme wulira ngalabi bali bazze nabo ababiri bali kafaliso wansi goli katanda rumu yemu yes abadde ki twakubanga nezo omukiyigo ne gwe matani gobera munsi ono musajja abeera munsi ki metaniki fe twakubanga nezo omukiyigo omuwala yakunywera kali gwe metani kali gwe natwalange ewaka nabanga muyambi okulaga wensula era bwe yaddangayo yakubanga akabonero nti Bikira Maria ntambuliddeko okumutwala ewa alabyeko omulasita wasula akatana kakenkanawo obunene nga nyina ezigula mazongoto ngisulako kati 6 ku 6 ngisulako kati ebiseera ebyo nga sirina 6 ku 6 nayina akatanda 3 ku 3 nakagulaawo babayita ku 2 3 ku 3 nakagulaawo ku 2 olaba kakande we azimba chachi kati waliwo kino ekidde Kampala we nakagula lumu emu mulimu akatanda 3 ku 2 waliwo n'akafalisa akatono nga bajja basatu abakazi nga olinamu wuufayo ninawo wuufa yange walimu TV ka TV kalimu naye kano kakibuto ka